mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Kyaddaaki bannayuganda tusobodde okubeera nga tufuna gavana wa banki enkulu. Bank of Uganda emaze emyaka egiri eyo mu esatu nga terina gavana. Eyali gavana yasembayo ye Emmanuel Tumusiime Mutebire, era ng'ono yafa awo mu mwaka gwa 2022 nga January 23 yafa nga musajja akaddiiridde, yafiira ku myaka 72 lwa nsonga yazaalibwa mu 1947 mu mwezi ogwa January. Yali musajja muyivu ng'alina ebitabo ebirungi nnyo. Yafiira mu ggwanga erya Kenya awo mu kibuga Nairobi. Okuva ku olwo eggwanga libaddewo 2022, 2023, 2024 nga tetulina gavana wa banka. Bantu bangi nnyo abadde n'ebitabo era nga basobola okubeera nga bakola omulimu ogufaananako bwe gutyo, naye munnange basooka ne bateekawo Michael Ating Ego, era ng'ono yali deputy kale n'abeera nga asaavinga kumpi ebifo 2. Ye deputy ate era ye gavana, yabaddewo nga acting. Kati bwe twogerera saawa zino ono asobodde okubeera nga afuulibwa gavana omujjuvu wa Bank of Uganda. Era ono agenda kubeera nga amyukibwa Augustus Nuwagaba, ye deputy we, era nga bano bwe twogerera emirimu gyabwe bagenda kubeera nga batandika okuba nga bagikakalabe. Kati Michael Ating Ego musajja nno alinamuko ku bitabo, yasomera ddala, toyinza kubeera nga omunyooma, era nga akuliridde mu myaka lwa nsonga guno gwe tulimu agenda kubeera nga aweza emyaka 6. Guno omwaka gwe tulimu emyaka 6 agenda kubeera nga agiweza wedde lwa nsonga yazaalibwa mu 1965. Musajja munnayuganda awedde emirimu, yatandikira ddala okukola emirimu gye mu myaka gy'ekyenda, era tuyinza kubeera nga omunyooma. Kati ono nno nga 10 Feb 2025 mulina okuba nga mukijjukira nti kyaddaaki oluvannyuma lw'emyaka 3 Uganda yamala nefuna gavana omulala. Mu mbeera nga bweri ono akozeeko emirimu egy'enjawulo, era ng'ono previously ye yali Executive Director of the Microeconomics and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, era ng'eri side zeeyo Harare, ekibuga ky'eggwanga erya Zimbabwe. Michael musajja muyivu era ng'asomyeko n'aba n'ebitabo ebiwerako. Kati ono alina bachelor's degree in economics, eno yagifuna ng'asomera awo Makerere University. Ono nno alina ne Master of Arts in Economics, era eno yamuweebwa awo Cardiff Business School. Ono yeeyongerayo era n'afuna Doctor of Philosophy degree in Economics, era awo mu University of Liverpool. Oyinza okumunyooma, ebitabo biwera era biwerera ddala. Akozeeko munnange emirimu egy'enjawulo naddala awo mu Bank of Uganda. Atujjukira we yali nga munnange Executive Director of Research. Mu 2008 ono yasobola okubeera nga aweebwa munnange omulimu okubeera nga akolagana na International Monetary Fund nga ye Deputy Director of the African Department, yali esinziire ye Washington DC. Kati mu 2018 ono basobola okubeera nga bamulonda nga Executive Director owa Microeconomics and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Owulira kiraga nti akasente kuvira ddala mabega munnange ono abadde akayina mu kubejja emirimu, akasente oba tofuna ka wansi. Ono oluvannyuma n'okubeera nga abeetingibwa Parliament yasobola okubeera nga asikira Louis Kasekende, era ng'ono ekifo ekyo yali akimazeemu emyaka 10,
era ekisanja kyaggwako mu January wa 2020. Kati Dr. Ating Ego ono yasobola okuba nga ayingira mu woofiisi eyo ey'okubeera deputy governor ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omunaana mwaka 2020 okutuusa olunaku olwaleero we bamufudde governor omujjuvu. Kale ebyo bye biriwo ssaawa zino eno Uganda. Katulabe oba munnange ensimbi zino eno naddala ebibadde bitambula mu mawulire obuwumbi 6 bubo bwasobola okubeera nga babusindika gye butalina kubeera nga bugenda bakakwata mwenda n'ebirala bwe bityo. So kati osanga ebintu ebifaanako ebito bijja sobola okubeera nga bikomekkerezebwa. Byebyo biriwo nze Ssegawa Rashid.